Ebugumu libadde Lyamanyi nnyo ku kitebe kya City Hall mu Kampala. Omuloodi Meya wa Kampala omujja Ssaalongo Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga bw'abadde alayizibwa n'okwasibwa ofiisi mu butongole. Omukolo gw'okulayiza n'okwambaza amajjolobera gonna agajjayo ekitiibwa ky'obwaloodi Meya gukulembeddwamu Ssenkulu owa KCCA Hajat Sharifa Buzeki n'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Rita Nawumbe Kidasa. Executive Director wa KCCA nga tannamulayiza n'okumwambaza asoose kumubuuza oba akkiriziganya n'ebyava mu kulonda mu kalulu ka Ward Mayor bw'atyo bw'akkiriza olw'enduulu netta abalabi naddala abawagizi batonotono abakkiriziddwa okwetaba ku mukolo ogwo. Balimwezo Ronald Nsubuga, having fulfilled the requirements of the law as provided under Article 1(4) of the Constitution of the Republic of Uganda, 1995, and Section 9, Subsection 1 and 2 of Kampala Capital Authority Act, CAP 195, the people of the city of Kampala elected you as Lord Mayor of Kampala Capital Authority, universal adult suffrage through a separate ballot. Do you, sir, accept the office? I do. Kano omuloodi Ronald Nsubuga Balimwezo mu kulayira yeeyamye okukuuma ekibuga Kampala ng'agoberera amateeka agafuga eggwanga. I, Balimwezo Ronald Nsubuga, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Lord Mayor of Kampala Capital City Authority and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this city. So help me God. Oluvannyuma lw'okuba ebirayiro, Ssenkulu wa KCCA amukwasizza buli kimu ekigendera ku buyinza bwa Lord Mayor okuli ne ofiisi. The Constitution of the Republic of Uganda, 1995, as amended. I also hand over the Kampala Capital City Act, CAP 195. Allow me also to hand over to you the Local Governments Act, CAP 183. I also hand over the Rules of Procedure for Kampala Capital City Authority Councils 2024. Ebyo nga biri bitya abamu ku babaka ba Parliament abadde beegwanyiza ekifo ky'omumyuka omukubiriza wa Parliament batandise okuva mu lwokaano bagambye nti bakitegedde era obubonero bwonna bulaga nti munnaabwe Thomas Tayebwa abadde omumyuka wa sipiika wa Parliament eri 11 alinga akomyewo mu lwokaano luno. Abamu ku babadde beegwanyiza ekifo ekyo embaka wa Bukoto East Babirye Sarah Kityo ng'olwaliro alangiridde nti olwokaano aluvuddemu. Ono atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Parliament n'ategeeza nti kino nno takikoze wakati mu kkakibwa. Parliament esobole okutambula obulungi, eggwanga lirabe ku nkyukakyuka etaliimu buyinike, etaliimu kuddamu kutomera. Naye ffenna tulowooza nti ebimu ku bireese Parliament eno okubanga etuuse mu kattukano n'okubanga tuli we tuli. Basipiika baffe bonna baali bapya. Sipiika omukadde gwe twali tuleese Right Honorable Jacob Oulanyah omugenzi yafa mu kaseera katono nnyo nga baakawangula. Ono ayogedde ne ku biriwo kwabadde sipiika wa Parliament Anita Among n'agamba nti obuzibu okutwaliramu bwava ku butawuliriza amaloboozi g'abantu. Singa byabadde bitutiisizza twalibadde tetwesowoddeeyo. Actually byatuzizzaamu amaanyi kubanga nze nga babiri endowooza nti singa eggwanga lino lumu limpa omukisa okubeera sipiika waalyo nkakasa lisobola okuneenyumiririzamu n'abaana n'abazzukulu. Ekitongole ky'amakomera kitaddewo obukwakkulizo ku bantu abagenda okulambula abasibe mu makomera nti kyakukkirizaako batono nnyo mu kiseera kino okutaasa abasibe ekirwadde ky'Ebola ekyabaluseewo mu ggwanga. Gavumenti yalangiridde nti ekirwadde ky'Ebola kyabaluseewo nga kyavudde ku muliraano e Congo era kyawaliriza gavumenti okuggyawo n'ebikujjuko eby'okuzza olunaku lw'abajulizi olukwatibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 Juni e Namugongo. Obumu ku bukwakkulizo obuteekeddwawo ekitongole ky'amakomera empuli okukendeeza ku muwendo gw'abantu abagenda okulambula abasibe. Akulira ekitongole ekyo Johnson Byabyakyaija alagidde n'abaduumizi b'amakomera mu bitundu byonna eby'eggwanga okwetaba obutereevu mu nkiiko z'ebyokwerinda ezinaalambika engeri y'okweyisaamu mu kadde kano ng'ekirwadde ky'Ebola kyeyisa enkuuli.
Byabasajja era alagidde emiryango gy'amakomera gyonna okuteekebwako ebintu ebyambisibwa okunaaba mu ngalo era kibe kya buwaze eri buli muntu yenna ayingira ekkomera wakati mu kwerinda ekirwadde ekyo. Mu bukwakulizo obulala ekitongole ky'amakomera bwe kitaddewo kitegeezezza nti n'abasibe abajja bonna abayingizibwa mu makomera bateekeddwa okusooka okukeberebwa obulungi ekirwadde ky'Ebola okakasa nti balamu bulungi. Mu ngeri embi Abashaija asabye abakulira amakomera bonna nti bwe babaako obubonero bwonna obwefaananyiriza ekirwadde kya Ebola bwe baba bakengedde bategeeze mangu bonna bekikwatako. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole kino kiteekeddwako omukono gwa Frank Bayine, omwogezi w'ekitongole, agambye nti obukwakulizo bwonna obuteereddwawo bugendereddwamu kutaasa basibe n'eggwanga lyonna okutwalira wamu era nga butandikiddewo okukola. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Tokkirizibwa kuyombera mu bantu nga munnamateeka Jeremiah Keyamwanje bw'annyonnyola. Kimenya mateeka okusinziira ku tteeka lya KCCA erikuuma obutebenkevu mu kibuga n'amateeka erya 26 omuntu yenna okuyombera mu bantu, okuwemula, okuvuma abantu abali mu kukubo oba abali mu kifo kyonna ekikuŋŋaanirwamu abantu oba okugezaako okunyiiza abantu oba okubakyokooza ng'akozesa ebigambo, ennyimba. Era omuntu yenna bw'akola omusango guno bw'awozesebwa ne gumukka mu vi asobola okutanzibwa emitwalo 2 oba okusibwa emyezi 2 oba okuweebwa ebibonerezo byombi. Minisitule y'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegasse erangiridde nti etandise kaweefube okola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebipimo ng'ekigendererwa kya kutumbula byanfuna bya ggwanga. Ssekajija Augustus y'abirina. Bino byogeddwa omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi Reneti Bagonza ku Hotel Africana bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okujaguza olunaku lw'ebipimo mu nsi yonna oguteekeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards. Kubanga amateeka gabadde makadde naye twagala kugazza obujja tuga reviewing tuteekemu ebintu ebipya ebikwatagana n'ebyensi endala tusobole okutwala ebyamaguzi byaffe mu mawanga amalala nga bintu biri healthy, ebintu basobola okubirya ne bitabalwaza, quality nga ntuufu, kubanga naffe okutumbula ebyobusuubuzi twetaaga okubanga n'ebintu bye tutunda nga ddala bya mulembe ate biri ku mutindo ogwa global oguli international. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards ngono ye Engineer James Kasigwa agambye nti bagenda kwongera amaanyi mu kulondoola abantu abakola emirimu egy'enjawulo okulaba nga bakozesa ebipimo ebituukanye n'omutindo bakendeeze ku muwendo gw'Abannayuganda abafa olw'abantu abakozesa ebipimo ebitatuukiridde mu bisaawe eby'enjawulo omuli eby'obulamu, ebyokwerinda, abasuubuzi, amasannyalaze n'ebirala. Buli sekta eyagala ki ebipimo kangeze ekyokulabirako ebyamalwaliro, the health sector. Ogenda mu ddwaliro kye basooka kukebera temperature, bakebera temperature, pressure, cholesterol. Dokita n'asinziira ku byapimye okumanya kyokoze ki endwadde gy'olwadde. Naye waliwo amalwaliro mangi nga tegaleeta ebyuma ebyo ewaffe mu UNBS labs zaffe tulabe nti zitestinga ki ebituufu ekiviiriddemu okugamba abantu nti balwadde ate nga si balwadde. Bagenda ne bapima pressure, mashini y'enfu ne bagamba kati olina kugenda ku ddagala ki erya pressure ate bw'oba otandise eddagala lya pressure tolivaako. Ssekajija Augustus, CBS mu Kampala. Abatuuze b'e Katwe mu kibuga Kampala baakubangulwa kukozesa tekinologiya ow'omulembe oluvannyuma lwa banka ya Stanbic Uganda ng'ekoleramu n'ekitongole ky'Amerika ekizimba n'okulabirira emirongooti mu Uganda ki American Tower Uganda okutongoza enteekateeka eno etuumiddwa Digital Communities Program. Enteekateeka etongozeddwa ku ssomero lya Katwe Nur Secondary School egenda kuyamba abavubuka okufuna obukugu mu bya tekinologiya, ebyensimbi n'okutumbula obuyiiya ekigendererwa kya kulwanyisa bwavu. Omukugu okuva mu banka ya Stanbic Samuel Mwogeza agambye nti pulogulaamu eno egenderera okuggulawo emikisa eby'abavubuka ng'ebawa obusobozi n'obukugu okwetandikirawo emirimu nga bakozesa tekinologiya. Mu nteekateeka eyo Stanbic Bank yakuwaayo $18 emitwalo 18 mu myaka 2 ziyambeko mu pulogulaamu eno
okutambula obulungi. Akulira ekitongole kya American Tower Uganda Dorothy Semanda Kabagambe yagambye nti pulogulaamu eyo yakuteekesera kuyamba abavubuka naddala abakyala okufuna obukugu mu mirimu egitali gimu naddala okutandika bizinensi ate n'obuyiiya. Tutaddewo kye tuyita digital community oba kyemumanyinga computer lab, computer center. Ne computer center erimu computers 3 oba 4. Tuteekamu omusomesa ng'omulimu gwe kuweereza abantu b'ekatwe oba carpenter oba student w'ekatwe Nuru Secondary School oba bamakanika ab'omu kifo bonna bakkirizibwa okujja wano ku digital community center eno bafune certificate mu computer science oba buli kimu ekikwatagana ne computer free of charge. Kino ekintu tukiteekawo nnyo okuyamba communities zaffe ze tubeeramu. Ku lw'ekitongole ekikulira ebyempuliziganya kya Uganda Communications Commission Alfred Bogere akiikiridde ssenkulu w'ekitongole ekyo Nombi Tembo asiimye enteekateeka n'agamba nti genda kuyamba gavumenti kaweefube gweriko okuteekateeka abavubuka okwetaba mu byenfuna by'eggwanga nga beeyambisa tekinologiya. Diana Ondoga okuva mu Stanbic Bank akubirizza abayizi okukozesa obulungi ekifo kino bayige okugezesa ebintu ebijja n'okuzimba ebirowoozo ebigenda okubayamba nabo bennyini mu biseera eby'omu maaso.